bwe baba banakubba wabaawo ali mu ssente ng'ate tewazimumma azirya naye omululu waliwo miliyoni 8 ne balyoka bayingira bayesasiri mu pwa basaba ziryawo oyo asooka zibalagirira oyo ayinza okuba nga atidde buti temumulumiriza ayinza okuba nga akoze eki ng'atidde buti naye okunoonyereza mu nsi yonna kugenza okuvangayo nga kulaga nti baalina insayida wali omuntu ng'omuwa byonna naye ng'akukolimira bw'olisaayo ennyo omwoyo bw'olitegategamu abaagala okutegaatega buli wantu ka kamera oliwulira nga gw'oliisa gw'omeekinze ng'akukolimira. So buli kyokola in conclusion for this matter kikolere Katonda abantu tubaliisa ate ne batukolimira. Yuda yatuulanga ne Yesu nga yalina ensawo ya ssente buli kasente konna akava mu buweereza kali mu mikono gya Yuda naye ng'atuula ne mu lukiiko lw'Abafalisaayo waliwo ze yalya ne zigaana ezo ze yatundiramu ddala Yesu akomererwe. Omukozi omubi atunda mukama we. Mukozi omubi atunda mukama we. Ekyo kiwandiike kubanga banaatera okwapulokinga bakugamba ekyogendo bakolera kitono nnyo ate gwe ofune kinene nnyo. Tolina ky'oba ofunye. A person who loses integrity loses it all. If you lose trust, you lose everything. Mukama wayinza obutamanya nti gwa lusinga trust n'owaayo ebyama byoba n'omuwaayo naye Katonda amanyi. Ate Katonda amanyi ye mutuufu okumanya kubanga ye mugabi w'empeera eri abantu abeekola ebintu eby'ekisiru. So weekuume oleme kubeera omu ku abo abalyamu bakama baabwe enkwe.